okubulwa kw'eddagala malwaliro naddala aga gavumenti kye kimu ku bizibu ebisinga okunyigiriza bannayuganda ne batuuka okugenda malwaliro g'obwannannyini ag'ensimbi obuwanana. Olusoba nazo kuba nali nazo era tutuuka okwogera nti no ndi mulwadde nga maze nange okwerwanako nakasente ke nali natereka ennyumba agitunze emmotoka ngitunze naye mukama nti yampadde ebirala. Kusaba kuba nange na buli kye nsaba mukamera kirabeko nange. Omuyimbi Evelynelove gwe tusanze maka ge Bujuuko ng'ono amaze n'obulwadde bw'ensigo okumpi okumala emyaka 3 atubuulidde nga bwe yalozaako dda ku mbeera eno mu kuwammanta okufuna obujjanjabi. Simbeera bulungi nnyo, oluusi mbeera bubi ddala. Nfuna attacks oluusi kubanga omulwadde w'ensigo omusaayi gutugwaggwamu. Buli ssaawa bampa omusaayi gw'abantu abalala wakati nyina gw'abameka ogwange kirabika sikyagulina. Ddagala tuba tulina okugula obuddagala obw'omusaayi sucrose. Emu bw'oweesa omukono ogwa ddyo kono talina kukola ki kumanya nolwekyo kyonna kye tulina kiri mu ttu tugenda kuba tukakasa nti tukimukwasa naye nga kiki nga ye okutegeera mu ngeri y'akasente akayinza okuyambako mu treatment okugenda nga ku maintenance yako ne buntu obutonotono obukozesebwa bayinza okugira nga bakozesaako. Olwaleero omubaka omukyalo wa Kampala Shamim Malende awubyeko olubu lw'ekigere mu maka ge ono amubuulire nti waliwo ensimbi ezibagibwako ez'ekyuma ekibayambako okufuna obujjanjabi nga ku mulundi guli babadde babawola nga wabula kati baagala zaakagwirawo. Obulamu bwe butyo bwakutetenkanya butetenkanya naye nga kyetusaba gavumenti kyemmanyi bonna bonna bali mu dialysis bakyetaaga batugirewo esente z'ekyuma ezo. Icyuma bagamba kyo ate nakuno tebakyatuula ntuula pay as you enter liwadde batuwolaawolako notetenkanya naye kati tebikyaliwo singa batugirawo ku sente z'ekyuma etubala nga tutetenkanya eddagala n'okwerabirira kw'omulwadde w'ensigo nawo kuli very expensive. Shamim Malende agambye nti gavumenti ne paalamenti mwatuula waliwo ebintu bingi byebateekamu ensimbi n'ebiseera ng'omuntu wa bulijjo talina kyafuna mu nteekateeka zino kyagambye nti paalamenti esaanidde okuyingira mu nsonga eno. Kubanga Evelynelove mu Uganda waffe tali yekka tulina abantu bangi abalina abalwala nga bali mu system ng'eyiye nga beetaaga ezo dialysis nga zayogeddeko naye nga ebizibu bye basanga biyitirivu ate kabe kasinye nga tebalina nasobola kukola ki kuyamba oba asobola kusitula amaloboozi gaabwe. So tukozesa abakyala bano abazira nga Evelynelove okulaga eggwanga nti ekizibu kino gyekiri naye gavumenti yeetaaga okwongera amaanyi mu bujjanjabi ne mu malwaliro kubanga Evelynelove alabirwako nnyo bwe tuba nga tuli naye wano ne tuba nga message bweti efuluma paalamenti ya Uganda eyeetaaga okwongera okuggula enzigi zaayo okusobola okulaba ng'ensonga y'ebyobulamu ekolerwako ddala. Ono agambye nti ayagala ababaka ba paalamenti bannabyabufuzi n'abantu ba bulijjo okuteeka amaanyi mu tteeka erigenda okufulimizibwa okulaba nga bannabitone mu ggwanga bafuna mu biyiiye byabwe bye bakola. Tujja kubanga abantu baffe bafunye emirimu tujja kuba tuprotectinze emirimu omuntu akola mu industry ng'asasula abaana oboolaba bazannya firimu ate nabo bajja kuwa abalala emirimu so it's a solution. Exactly. So n'olwekyo ffenna tukyenyigiremu tukiwagire tubeere bulungi kubanga abantu beebweru tubalabe bayimbira emyaka mitono bazanyira emyaka mitono ne babeera bagaga ne balyoka bajja muno ne bakola nezi charities naffe wano baserebu baffe basobola okukikola abantu baffe basobola okukikola senga mubateekerayo tteeka lya corporate ne baba nga tebali yawuli ku stage nti Evelynelove waba talinnye ku stage tajja kufuna kyakulya ekyo kyabulabe nnyo. Evelynelove asabye abayimbi n'abantu abalina ettumu mu kiseera kino mu ggwanga okudda eri Katonda n'obutaba na malala naddala nga bakyayina amaanyi. Kale abatinira munyinyi bamba nti mbale nga batini ddala si bye biri ebyaluli naye bwe mba ngenza okukola bampa gamba Evelyn mulwadde muleka akola agende muleka anoonye eddagala agende ekyo kyonna kizirwa nsonga saabayisanga bubi era kyenyinza okugamba abayimbi abajja bayise bulungi eri buli muntu muyise nga bw'oyagala bakuyise toyisamu muntu yenna alina maaso kuba tomanyi tables turn anytime. Nze Omulangira Junju Moses KTV amalindirire.